oli muyimbi, oli dancer, oli comedian, enamba gy'olaba esemba waggulu, naawe ayagala Gloria. Mwana wana akwata kamera ssebo, emikolo gy'embaga kwanjula, enamba yo waggulu osobola okunkubira n'oŋŋamba naye munnange nno embadde muto naye mbadde njagala kuvaayo ku ssente entonotono ajja kukola oluyimba. Yankwata wano ssebo ku kamera gwe tolantinyirira. Shafiki kyakiriwo. Mwana wa tabu nnyo. Sisobola kumuleka mabega ng'ekitono akirina. Asobola okukwata abayimbi abaalemererwa bano be babbye. Gloria yankwata ku kamera. Ajja abakwate namwe munyumirwe. So omulamwa njagala muguulirize bulungi. Ki ekitta amaka? Nosanga ng'ono akutte bibye n'oli akutte bibye, abaana bakulekedde naawe osigadde mu nnyumba tokyalina kyakulya, abaana bakutte naawe basudde ku kkubo. Mulowooza ensonga eva ku ki? Gwe mulamwa gwe tulina sindika message ombuulire nti nze kibalama oba kibuuka oba lutwama kiva ku kino. So nja kubabuuzaako mwenna ebbone munabuddu nkulaba otumbudde abeerukaya ogamba otya kabugo nkulengera oyo muto wange no seba asangibwa lukaya awo. Mulaba nnyo ne mu musenyu mulwera awo. Aguza abantu omusenyu. So n'abeerwembogo mukulu Kasajja kansubire nti nesseeka muli bulungi, abeerwembogo Masaka kyazanga muli bulungi, muzeeyi subire nawe waterera bulungi. Ngenda kubanga mpumulamu n'akayimba kano ak'omulamwa nkomewo nsome ku message zammwe after message ate nsooke nkuleetere baddansa ab'ebitone enamba eri waggulu mugikopolole mujje bakomedian ne baddansa mbakyaze buli alina ekitone ekyenjawulo. Ensi ekulaba TV mugiraba y'amaanyi eri ku sipiidi ya yiriiri ABS. Ensi yonna gy'oyita ABS yokka abizaayo. So n'olw'ensonga eyo sooka onsabulire kayimba ako Safiki. Nozo omulamwa muguulidde gwa tabu nnyo. Naye kansubire nti muli bulungi. Alex nkulengeddeko. Alex ogamba otya? Waliwo gwe bayita Fat Ekabalagala. Fat Ekabalagala agambye nti bwenzi bw'abasajja. Fat nkulamusiza kikankane nzaakubuuzaako weebale nnyo. Ninengerako ono omusajja gwe bayita Alex Mukono. Mukono ogamba otya? Tebeesigaŋŋana. Omwami n'omukyala tebeesigaŋŋana. Alex Mukono message yo ngisomye weebale nnyo. Buteesiga kwekyo tokuba ssimu. Gwe n'abayagala oli dansa oli comedian ojja kunkubira nga mmaliriza pulogulaamu ombuulire oba olina baddansa oba olina bacomedian oba ebitone ebyenjawulo bakubi babivuga biki. Njagala ebintu ebyenjawulo nnyo kubanga eno pulogulaamu ejja ku stress comedy show nga bwolaba ejjako abantu stress ya Saturday yeeriyo mu pulogulaamu zonna ensingo nnyuma mu pulogulaamu z'amativi gonna ag'enjawulo aga Uganda kubanga zootega ziriko nnyira bisolo biki neene esanyusa abantu. So n'olw'ensonga oyo ate yabitone. Agamba atya Betty Kamya, agamba atya Bob Wine, agamba atya Kamiliyoni, agamba atya Bebe Kulu. Mwena mwe bali kubeera ku mbalaba kwe muli batumbudde bali ku nsasage ya tabu nnyo. So wano nindabako wano nengeddeko wano gwe bayita Vicky okuva eri owa Neima, nenengerako gwe bayita Farida Global Investment. Nawe nenkulengerako ogambye nti abakyala tebalina tabu naye abaami be batatuwa keya. Wamma mpaka nekweyo essimu ennene nsooke ndabe. Kabasooke baginsindikire wano omanyi ndi kasavu kanyama. Kati kansooke ndabe eno saagala mumbuzeebuze. Eno y'abakyala eno y'abaami. Abasajja be banene abakyala be batini. So kansooke ndabe wano. Munnimbalimba ate simanyi biki kansooke ndabe wano. Nsooke ndabe wano. Wano nengeddeko wuuno. Ogamba otya kikankane webale kukikwasaganya ne Nakato ninkulengerako wano. Nengeddeko wano ani ano mulala Evelyn ogamba otya Halima ogamba otya Kalo nawe ninkulengerako n'Halima. Bonna bagambye nti ffe abakyala tetuyina tabu naye abaami bennyini batatuwa keya. Puliti nawe nkulengeddeko era nawe ensonga yemu. Afuswa nawe nkulengeddeko wano timu kikankane mwebale kubeerako. Nze kyensinga okumanya ensonga zammwe zonna nzirabye era ngenda ziddamu. Enamba gy'olaba waggulu ya WhatsApp. So osobola ogijoyininga nimba ate nga nkugatta ne mu ttiimu eno gye tuteesezaako. So ttiimu nnungi nnyo ya kikankane ate ABS TV gye nkozesa. So nagenza okulaba abakyala ekisinga balemesa amaka musooke muwulirize bulungi kubanga ffe tugula buli kimu. Mugenda ne mudda mu guruupu ne mufuuwa emmindi noddira abantu abali ku mizigo awo nibatandika okugamba ebigambo baawo mwavu naye nga bamufumbirwa omulaba era bamufumbirwa mwavu.
ne batandika okulimbalimba oyo mwavu muveeko akulekera atya 15,000 oba akulekera atya omutwalo nga ffe batulekera 3 omanyi omulimu gwenkola awo kansubire nti oli bulungi ne bawalabo bonna bonnaawo mbalamusiza bali mu paaka emulagaawo ogamba otya omukyala ali awo ku mobile money emulago kansubire nti bone munabudde oli bulungi nnyo 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 ne wa mobile money awo mwena muli bulungi nnyo so ekyo bwe kiri Mr. Muwonge nkulengeddeko wano nenengerako wano omusajja gwe bayita Ali Kizito okuva e South Africa ogamba otya kansubire nti naawe oli bulungi Mr. Muwonge nkulengeddeko Superman Ali Baba ne Chief mwenna mbalengeddeko Maulana Mugejjera so mwenna mwe bali kikwasaganya nenengerako wano lindako nsooke ndabe bano abakulu waliwo wano abateesa nengeddeko wano gwe bayita Maulana nenengerako chifu ne chifu naye agambye nti bwe kiri abakyala bazibu nnyo 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 Maulana naye n'agamba bwe kiri abakyala tebeesigika muteesa ne basatulula ate n'omukwata n'omusajja omulala naye ng'omuteekamu ssente ate kituufu so Mr. Muwonge nkulamusizza ne Farida Global Investment basangibwa wali South Africa batabbo nnyo 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 era bw'obanga ogenze South Africa nze mbaagala nnyo 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 so kansubire nti muli bulungi ekintu ekirala ndoza mukitegedde bulungi bannange abakyala muve mu bukuukuulu muve mu kufuuwa emmindi muve mu kugeya ekyo omusajja agenda kugoba kompulitire kuba nti wajja nabyo ekitegedde bulungi otandise okuleetaleeta obuze bw'ataakufuna nabwo yakuleeta oli muwala mulungi kati otandise okuleetaleeta agaze otandise okufuuwa emmindi omeketa amannyo ogugumuka ekiro ofuluma toli mu ngoye byotajja nabyo atandise okuzuulamu emize agenda kukugoba ebyo bintu bisatulula amaka abalala abakyala kanjogere ku bakyala bokka n'abaami Satadejja ekisinza okugobesa abakyala mukiwulirize omusajja ogenda n'omugamba tozaalanga n'oleeta abaana 8 nga mwakamala mu bufumbo omwaka gumu n'oddira obwana bonna n'obukukumba wamugamba tolina wadde omwana wadde n'omu maama abaana 8 obajjeewa oli nswa ebintu ebyo bibi omusajja bw'omugamba nti toyina mugambe toyina naye gwe mumaze okutebenkera mu maka mumaze okwezimba ng'otandika okukumulayo akaana akassegujja akassentumbwe akalutaaya akassenfuka akalutwama bonna ng'oleetawo ono oyagala omuzza mu kyalo nnyo kansoma wano ku message nga 2 ninawo wano baddansa batabbu nnyo 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 bagenda kujja nabo batukyankalanyeemu ate tulabe ki ekigenda mu maaso so mwebale kubanga mukikwasaganya pasita yigaabizaayo olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga eba kansolingi ate olwokusatu pasita Jengo naye abeerawo ne kansolingi so pasita Jengo bakwagala nnyo 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 weebale nnyo nnyo saavisi ne saavisi eya Friday mwebale nnyo bannayo kubanga mutwakinga nnyo kintu kikyankalanyaniza omuziki mugulaba mugamba mutya kasubira nti muli bulungi abaana bakubi b'ennanga wano ab'ebivuga mwenna mwebale kubeerako ku saavisi n'eya Friday n'eya Sunday tubeerawo wano ekintu kikyankalanya amafuta negatulinya sibe kiri gololya fatuli mutubeera mafuta merere anti ABS TV ekuwumuza ebirowoozo abakozi ba ABS staff mwenna mbabuuzizzaako mwenna buli mukozi wa ABS TV pulogulamu okuva ku makya tubeerawo n'omukisa gw'okumakya tubeerawo abaddanoba tubeerawo n'emuziki eyange ensasage ne tubeerawo waliwo evening zone waliwo neddako ng'eyange video eyagasa embayiza wagasa omukyalo oyo bw'obanga obadde oyagala kulanga oyagala kuleeta kulanga pulogulaamu yo wano kugireeta olange bizinesi yo bagimanye jangu onoonye omukyalo gwe bayita agasa mukyala mweru bw'aba muddugavu si yeye mukyala mweru oluusi atera okuteekako gago mweru alinga muzungu kale abuzaabuza si muzungu naye nga ali awo bw'atyo wakati yali agenda kufuuka omuzungu ne bamusitopinga n'abeera mu makkati si muzungu si muddugavu bamuyita agasa munoonyeeko jangu ku ABS TV so bwe kinaba kyetaagisa n'enamba nja gikuwa bonooba ogyagala nja gikuwa so ono olw'ensonga eyo mbaagala nnyo ogenda kubanga onkubirayo ku kayimba awo nsooke ndeeteko wano ku baddansa basooke bakyankalanyemu ku kintu nkyayina ebintu bingi nnyo nnyo nejjajja gyali nja muleeta wano abakyankalanye mbalagule kyekibagaana okufumbirwa abakyala n'okulira ku lujja olina emyaka 7 maama waayina 9 g'olina 7 tofumbirwanga buli gw'ofumbirwa ng'olwana naye ng'omukuba ng'omubbako ebintu naggujja mwegendereze so mwebale kikwasaganya sooka nkubirayo kayimba awo nsooka ndeeteko wano ku baddansa twendereye ne bannange abaana
kozita musembereko wano bwe mutu awo mubeera awo ense balabeko mugamba mutya abali ku BSTV mugamba mutya abali mu maka gammwe mugamba mutya abali ne bakyala bammwe mwe bale kulaba BSTV Kawala wogisanga nakugambye abaana ndenserero ku baana omuliro ndowooza obalabi baana bato ne olaba balina dansi bwati kati gwali eyo alina emyaka 45 ng'obagegenya bakyali bato n'obalaba nti kyebakola ekintu bakitegeera balina ne vidiyo nyingi ze balimu ez'abayimbi so n'olw'ensonga eyo ndowooza manaja otubuulire ne webasangibwa dda wano tonkwata mu ngalo covid manaja ogamba otya je tuli muganda wa abaana bano basangibwawa abaana basangibwa nga sinnakulagirira gye basangibwa abalabi ba ABS-TV balamusizza amina okusingira ddala gye tusibutuse gye tuvudde kubayita ababiri entebe yekitolo bebamu kubanga bwova kubayita ng'oddako mu kitolo tunula mu kamera kuba bakwagalira anti kugamba batwagala bagala balabe olwo mwali awo ne mulaba ensasage ya kikankane nga muwulira nk'owoolaba ebitone mujje dansa bakomediya noga waayi katugende bwe twagiraba ne tusooka nebazamu kubanga watukubira essimu n'otugamba kyemukola tukirabye gyekiri musooke munkyaliremu amiina kuba mwansindikirako ku vidiyo zammwe osooka kunsindikira vidiyo mu inbox ninda ki bye mukola olwo nindyoka mbaddamu n'okusindikira nno sigamba nti oba tusindika buli wamu naye tetujja gamba nti tuli banene nnyo tetusindika buli wamu naye kwegamba pulogulamu yabanyumira ti pulogulamu yatunyumira ate ng'olaba waliwo n'ab'ebitone era abalala bendeera bebitone bangi abaagala okubeegattako bagaba nange naffe batukwateko tuve gye bali abaana baddansa abasobola ebitone enamba yo tugirina gye bawe eri 075 40 31 36 ndowooza owulidde red wini ne nakato amina muba mwagala okubiibyamu wano haifa ndowooza okitegedde nga mujjanga ekintu mukikwasaganya ogikubako nga tuteesa akave mwana ng'oyagala ayingire mu yegatte ku bato banne tewali tabu kisoboka muli mutya baana musembere wano gye muli bulungi mubeeraawo mutumireyo ku bantu bammwe nga babiri eddoboozi nga mwongezaako ku ddoboozi gamba mami wange nkulamusizza we bali kumunaye kunzaala omwomu tumirako CEO waffe ali ewaka CEO ali ewaka ate gwe naawe tumirayo Mwami Mozi tumira mu luzungu mimi natumira wewe tumira mama wo tumidde maama ali ewaka kulaba ate gwe tumidde taata ali ewaka kulaba ne baganda bo ate gwe tumira kuba kuzaala tumidde mama wo ne baganda bange basangibwawo basangibwa kubayita ababiri kubayita ababiri ndoza bannanga ab'entebe abaana mubalaba ebitone byammwe mwebali bitendeka abaana bandazeeko ki kye balinawo so ndowooza kansubire nti amannya gaffe tuwambulidde mannya g'omukulu kubanga endako amanya ayaga ne gurupu y'ekibiina kyo gurupu y'ekibiina gwe kasito saakinga asobola bako festa yugi olwo Facebook wonna kwe muli konna kwetu so n'olw'ensonga eyo abaana bano ogenda kuba nkubirayo akayimba akatali ku buno akamega ka vidiyo basooke batucyankalanyemu awo ate nzije nziremu mbacyankalanye buto Shafiki nonyaawo akayimba akadduka ku buyimba akadduka oba kali ke bayingiriddemu awo basooke bacyamukemu akatali kukana akamega zaabwe nsooke ndabe sooke tubaviire tubuka mwebale kubeerawo mwebale kwagala ABS-TV ono gwe bayitayo musi kikankane ndi ku ABS gagadde ekuwumuza ebirowoozo eyina amawulire jakakawuwo abadde anoba muziki ensasage dance party pasita igabizaayo ow'ekawala ono nange mutya bwakusabira n'otafuna omanya wabba enjiibwa olwokubiri kansolingi olwokuna kansolingi olwomukaaga kansolingi si bwe kiri Innocent wamma
wabula sise onyumira oyo gwe bayitayo mu kikankane wano ku BS TV abaloga be bagenda nze wendi ate natandika nayo ate nkyaliwo abannemesa bagenda ne bakomawo ne bansangawo oyo gwe bayitayiga nti ndi mu maanyi ga Mukama kati gwe ne bwondoga nga nze ngejja bayiza wendi mutini naye ate ekiro ngejja ani omulala gwe nnengerawo anammwe jajjajja wano ku BS TV kati agenda kubanga ajja saawa zino agenda kujja kunze temumanyi na gyava wa mwoyo mutukuvu basaba ni bavubuka yenze atuuse ninyo omuvubuka ono gwe mulaba ku BS TV atuuse yenze baba muli mutya pasita yigabizayo oweka bwala baba kati nze ayogera mwenyini kikankane takyaliwo nze atuuse kabangula muli mutya abavubuka mwebale kubeerawo baana bange mwebale kuyimba ndabyewo wano obwana obubibya buddansa mwebale baba bwana bulina ekitone nkugambye olyotya enjo mwana wange nkulaba ku kamera baba ng'oginyonyogera naye gyembeera mu kasolya oba tonengera oh my god how are you Lydia are you okay today ogamba otya embooseera ya ABS TV kwistatu ogamba otya abadanoba ogamba otya mwenna mwebale kubeerayo bannaye mukama mulungi bannange wano wabaddewo omulamwa nga gugamba nti kiki ekino by'abakyala gasatulukuka kambanyonyole bannange bawala mulekeraawo eŋŋambo ku muzigo oh maama nyapo emizigo mulekeraawo ekyakuleeta wajja kufumba kyokka mukuŋŋaanyi muli ku musajja mumugeya teri bufumbo olwo buweddewo wamasigo kiri gulooliya mulekeraawo obwenzi bannange kati gwe omusajja yakuleeta awaka ate oli mukwatuukana ne neiba eruba ogendagana n'ababoodaboda obwo obufumbo webuli obwo bufudde bannange kandabe wano ku mesegi yange wano katono wano omanyi baanammwe mugenda ne muntiisatiisa si banna bategeera bulungi omukulu kajoba oli otya Amina nkulamusizza baba naawe nkulabyeko wano yaani omulala wano bannange Yuda naawe nkulengeddeko enansana Yuda oli otya mutabani ninengerako wano owekasenge ogamba otya omusajja wange oweruzira ogamba otya baba mutabani Paulo oweruzira ogamba otya omwana oyo yamenyeka enkizi baba munaye katukusabire mukama ojja kutereera kakati no wano nindabako wano DJ kananansi ogamba otya kyokka bannaye bano abaana DJ kananansi kekaliwa kano ke banywa ye maama wano nagambye musikikankane webale munange kuweereza webale kutusanyusa baba ono nowuuno abeera empigi yani ono sebo nze nakibuuka empigi oke baba maama nkubuuzizzaako munnange nakibuuka empigi bali batya kakati omusajja mukwate bulungi ne bwaba kulekera 10 ebbaawo oh my god kanyongere wano baba kansomeko saagala muneekwase ate simanyi byakoze bitya ninengerako afande kajoba ogamba otya enampunge afande kajoba abekasubi mugamba mutya mwena abavuzi ba special muli bulungi muli mutya bavubuka gwayagala pasita yigakusabire ng'ebisiraani bikulina jangu olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga ate olwokusatu pasita jengo kyokka jengo mwana wange onsanyusa obannange abaana bavayo ne bawa obujulizi nti amafuta gokaaga banyiikira obuyiikizi nabo beekanga agenda okulaba myezi nga5 mwaka gumu nga agula emmotoka agula polota zingi banaye pasita yiga mukama akutwera omukisa olwo ensasage buli wa mukaaga omwana watu Lady Winnie Lady Kase mugamba mutya timwe mukikankane Amina mumbejja kansubire mwenna muli bulungi baba Shafiki ojja kunoonyeza akayimba waliwo akayimba k'omunyankolaawo tujja kawuliriza mpola webale nnyo pulogulamu ensasage buli wa mukaaga gwe olumba nkomyewo musikikankane kakati tugenda kubanga ngendako mbibyemu katono ate nkomewo jjajja mumulabye ndowooza omulamwa muguwulidde bannaye abakyala ekisatulula amaka tukitegedde va mu gurupu va mu kufuuwa emmindi ekyakuleeta ow'omusajja va mu kumugeya va mu kugamba nti akulekedde mutwalo ng'abalaba balekera 2 genderera ku nfuna ye awo ojja kutereera mu maka
bw'aba akulekera siringi mutwalo ba 15 ba 8 gwe mulimu gwego wamwagala nga bwali tewayagala meya wa Kampala. So n'olwensonga eyo Shafiki ogenda kubanga onyonyogera ku mapesa abizzaayo olwokubiri olwokuna counseling ate ne pastor Jengo naye n'akikwatamu. Friday abeerawo olw'Essande tubeerawo kugamba sanyu lyerere n'olunaku olw'enkya tujja kubeerawo wano ne service gaggadde anti nga wetuli wano tukinyonyogera nga tukisanyusa tukibamba mafuta merere. Mukama abampeera omukisa mwenna timwe musikikankane n'abalala mwenna kansubire nti muli bulungi. Amina kwetuli tugende Shafiki wama